لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. tukyagenda maaso ne embeera yaffe gye tukyeyigirizaako gye tukyasomako, embeera ekwatagana ku hijja ne umra. Abazze batambula naffe nkakasa tuzze tutambula bulungi. Twebaza abatugoberera, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abawandiika ku hijja. Tusaba Allah abaali bazikoze, Allah nammwe abazzeeyo, Allah abawandiika ku umra, ate Allah olubeerera akibawe nga mufuna obwangu okugenda e Makka ne Madina. Omulundi gwaffe gwasembayo twayogera ku nsonga eyatiisa abantu abamu, okuba nti omukyala anaagenda okukola umra alina okuba nga aliko omuntu amuzira, aliko muganda we, aliko omwami we, aliko kitaawe, n'omuntu yenna amuzira. Ne tugamba omuntu ono alina okuba nga akalombolombo ye k'ayina kwe kubanga ayina obujja ku muganda we ono, ku mukyala we ono, ku mwana we ono. Kano kakulu, omuntu ayinza okuba mukyala, alhamdulillah, Allah n'akuwa obusobozi obukola hijja. Allah n'akuwa n'obusobozi obw'okuba nti ogenda kusobola okutambuza omuntu w'oyo akuzira. Ekifaananyi kya mukyala. Mukyala oyina ssente, ogenda kukola hijja. Ofunye ne ssente z'omuntu akuzira, ofunye ssente za taata agenda okugenderako, ofunye ssente za mutabani we agenda okugenderako. Balina n'obujja alhamdulillah, naye n'ogamba kaŋŋende e Makka nga sisabye bba wange lukusa. Munnange hijja eyo tegenda kutuuka. Omukyala anaatambula mu kifo ekisooka ayina kusaba bbaawe lukusa ti munnange ŋŋenda Makka, nsaba ompa olukusa. Akuwa olukusa, akukkirize okutambula. Bw'ataakuwa olukusa yadde ng'ogenda kutambulirako omuntu, munnange hijja yo eyinza obutatuuka. Twalaba ne tugamba omukyala ebbanga ly'amala ng'agenda kutambula, twagamba yajuzu lilmar'ati an tahujja liwahdiha lifardi lislam. Omukyala akkirizibwa okutambula ng'ali yekka okujjuliriza obw'etteeka buno obwamuteekebwako obw'okukola hijja, in tayaqanat al amna an nafsiha, singa akakasa nti waakubeera mu mbeera ey'ekitiibwa, tagenda kukosebwa. In tayaqanat al amna an nafsiha, batambudde nabo, alaba babuvunaanyizibwa, bakyala beesigwa, abasajja abalimu beesigwa, akkirizibwa okutambula okutuukiriza obw'etteeka bwaki bwa hijja. Naye kasita amala okutuukiriza obw'etteeka bw'empagi eno, ate bw'asalawo okuddamu kutambula mulundi mulala mu hijja, alina okuba nga atambuliddeko oyo omuntu amuzira. Twalaba alistitaatu binnafsi walistitaatu bilghayri, omuntu okuba n'obusobozi nga bubwe.
twalaba mwalimu entanda obutebenkevu mu kkubo gyagenda okutambulira, obulombolombo bwe twalaba 7 ne tusembayo okulaba ku mbeera za alistitaatu bilghairi, omuntu okuba nti alina obusobozi naye abuyina ku muntu mulala, era ne tufunza omuntu oyo nga y'omuntu omufu n'omuntu omulala alemeseddwa oba omuntu atasobola. Ne tugamba omufu ayina embeera 3. Embeera esooka ayyakuuna omuntu ono ayyakuuna alhajj wajaba alayhi fi hayatihi, kwe kubanga omufu ono eyafa nga hijja yali ya bwatteeka ya buwaze ku ye ng'akyali mulamu naye n'atasobola kugikola, oba n'agayaala, oba embeera yonna eyamulemesa obutakola mulimu guno, kyekika ky'omufu asooka. Omufu oyo tumukola tutya? Tugambye ayina alistitaatu bilghairi, ayina obusobozi bw'omulala okuba nga akola ki? Amukolera. Tugambye eyo omuntu asooka gwe tulabye ye muntu nga yafa naye ng'agenda okufa nga hijja yali yafuuka ya tteeka gy'ali. Tugambye eyo fayajibu, kyatteeka ayyuhajja anhu, kyatteeka omuntu ono okuba nti akolebwa hijja min tarikatihi. Musajja mukulu yafa nga yalina okukola hijja, mukyala mukulu yafa nga yalina okukola hijja, nga yali yatteeka nga bino byonna ebiina n'obusobozi bwaliwo, naye n'agenda okufa nga takoze hijja. Hijja eno tugambye yajibu, eba efuuse yatteeka okuba nti bagimukolera min tarikatihi, nga ne ssente zigenda kugibwa mu ebyo bye yaleka. Mulina mukadde wammwe, mulina omuntu wammwe yafa nga tasobodde kola hijja, naye ng'omuntu ono obusobozi bwaliwo, kiba kifuuse kya buwaze, kyatteeka okuba nti omuntu ono akolebwa hijja, naye nga essente oba amaanyi agagenda okusobozesa ono agenda omukolera hijja, amaanyi gano gaggyibwa mu ttarika oba mu ebyo byakola ki? Byaleka. Fa in lam takun lahu tarika, omuntu ono bw'abanga teyaleka bya bugagga, omuntu ono teyaleka ttarika, omuntu ono kale abantu bamugayaalirira ne batasobola kujja ssente mu mmaali ye, emmaali ye neggwaawo, sunna liwarithihi an yafalahu anhu, kiba kifuuse kya sunna omuntu ono bamulekwa bayaleka okuba nti bamukolera omulimu guno. Abaana, baganda be, abantu be yaleka ab'okumpi, omulimu guno guba gufuuse gwa tteeka okuba nti bagukola. Mukadde we yafa nga munnange yalina okukola hijja naye n'atasobola gikola mu bulamu bwe, mu abaana Allah n'abawa obusobozi, oba omu ku mmwe ku baana Allah n'abawa obusobozi, kiba kifuuse kya sunna okuba nti omuntu ono mumukolera ki? Mumukolera hijja. Wayajuzu li ajnabi, ate era kikkirizibwa n'omuntu omulala atali wa famire, n'omuntu omulala atali wa luganda okuba nti omuntu ono amukolera hijja, newankubadde tabasabye kukkiriza abantu ba famire ye. Oli ayinza okuba ali mukwano gwo munnange nga amwagaliza ennyo kola hijja n'atagikola, Allah n'akuwa obusobozi osobola omuntu oyo okuba nti omukolera hijja. Kyekika ky'omufu asoose yafa naye mu kufa kwe nga yalina okukola hijja n'atagikola, tugambye kiba kya tteeka okujja mu mmaali ye, mu ttalika ye, omumukolera ki? Omukolera hijja. Sente, obusobozi omumukolera hijja mu ttalika ye, naye singa
teyayina oba byaleseewo tebisobola kuvaamu busobozi bwa hijja, kiba kifuuse kya sunna ku bantu be okuba nti bamukolera hijja ku lulwe. Ate kikkirizibwa ne ku muntu atali wa luganda omumukolera hijja. Omuntu omulala alla yajiba alayhi fi hayatihi, mufu yafa oba omuntu yafa naye nga hijja yali si yatteeka ku ye, kitegeeza mu kaseera we yafiira obusobozi tebwaliwo obukola hijja. Mu kaseera we yafiira amaanyi tegaaliwo agakola hijja. Mu kaseera we yafiira tewaaliwo bimusobozesa kukola hijja. Ng'omuntu kangeze oli Allah gwe yaweera obusobozi mu COVID. Si nti obusobozi yabuyina before COVID. Allah obusobozi kuba okugaba kwamu nkwewuunyisa. Oli Allah n'amuwa obusobozi mu COVID obukola hijja. Ate subhanallah abatanava mu COVID obusobozi ne buggwawo. Sente nazifunira mu mwaka gumu mu COVID. Tugenda okuva mu COVID obusobozi nga buvuddewo. Kitegeeza abeerako mu mbeera ey'okuba nti hijja yatteeka ate n'abeera mu mbeera ey'okuba nga hijja si yatteeka. Omuntu hijja nga teyali yatteeka mu bulamu bwe, omuntu oyo fayusannu an yuhajja anhu, kya sunna okuba nti omuntu ono kya sunna okuba nti akolebwa hijja. Oli asoose tugambye yayina embeera ssatu. Waliwo okuba nti kya buwaze, waliwo okuba nti kya sunna, waliwo n'okuba nti akkirizibwa. Kati ono hijja teyali yatteeka mu bulamu bwe ng'akyali mulamu, naafa ng'obusobozi tebwaliwo, yali talimu abo ab'etteeka okuba nti akola hijja, tugambye fayusannu an yuhajja anhu, oyo kya sunna okuba nti akolebwa hijja. Naye batamukolera Allah tajja mubanja. Naye oli asoose bwe batamukolera ng'obusobozi yabulekawo ne batamukolera hijja, ebbanja ly'obwa hijja liba likyakola ki? Liba likyamuliko. Min qaribin asobola okubeera muntu we wa famire oba ajnabi oba muntu we wa mukwano gwe, sawa awusa amla. Omuntu oyo yaleka alaamye nti bannange sisobodde kukola hijja, naye singa Allah abawa obusobozi bannange mukolere hijja. Kya sunna omuntu we mukolera hijja. Oba yaleka talaamye ti yaleka takyogedde n'agenda okufa nga taleseewo mbeera eyogera nti bannange munkoleranga hijja, oyo omufu owokubiri. Omufu owokusatu an yakuuna qad hajja an nafsihi, muntu yafa naye yagenda okufa nga alhamdulillah yeekolera hijja. Omuntu ono eyafa nga yeekolera hijja fahal yuhajju anhu tatawuan, omuntu ono tusobola omukolera hijja ne tumwongera ku hijja ye gye yakola ebeere ng'eya sunna? Batugambye almu'tamad, ekituufu, amazhabu gaffe gekyanywererako, an yahujja anhu idha awsa bidhalika. Omuntu ono kwe kuba nti bw'aba yaleka alaamye ti bannange eyo hijja nagikola, ne bannange musiimanga ne mukola ki? Ne munkolera hijja. Bw'aba yaleka alaamye akolebwe hijja endala nga yakola, ekigambo ekisinga obutuufu kwe kuba nti omuntu ono akola ki? Akolebwa hijja. Naye singa yaleka talaamye tetumukolera ki? Tetumukolera hijja. Obusobozi buno bukola ku bintu ebirala. Eyo embeera y'omufu ayina embeera za mirundi emeka? Za mirundi esatu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atugamba mu hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ibn Abbas radiyallahu anhu atugamba anna imra'atan min Juhayna, waliwo omukyala yali ava mu kifo kye baali bayita Juhayna, najja wambaka wa Katonda sallallahu alayhi wa sallama n'amugamba inna ummi, maama wange nadharat
anta hujja maama munnange yali yeeyama okukola ki okukola hijja falam tahujj n'atasobola kukola hijja naye yagenda okufa nga mu bigambo bye yalama okukola ki yeeyama okukola ki okukola hijja naafa nga takoze ki naafa nga tasobodde kukola hijja omukyala n'amubuuza ya rasulallah afa hujja anha nsobola munnange maama wange oyo mukolera hijja nabbi n'amugamba naam hujji anha maama oyo bw'aba yali yeeyama okukola hijja n'atasobola kugikola osobola okumukolera hijja eyo era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadithi yajja mu kitabu kya Bukhari ne Muslim nti omukyala era yajja ew'omubaka wa Katonda yava mu kifo kye baali bayita Khathama n'agamba ya rasulallah owange gwe omubaka wa Katonda inna faridata allahi ala ibadihi fi lhajji adrakat abi shaykhan kabira munnange obuwaze bwa hijja buno Allah bwe yalaalika ku baddu be bwagenda okutuuka ku kitange nga munnange taata wange afuuse musajja mukulu la yathbut ala rahila okumanya musajja yali akuze nga ne bwe tuba tumutadde ku kyebagalwa ku kisolo oba ku kintu kyonna ekyebagalwa tasobola yadde okunywererako nabbi n'amugamba ya rasulallah afa hujja anhu nsobola taata wange oyo omumukolera hijja nabbi n'amugamba naam musajja mukulu oyo osobola omumukolera hijja hadithi eno netulaga omuntu owokubiri gwe twalabye gwe tuyise al-ajizu au al-ma'dhur omuntu atasobola kukola hijja obulamu bukyaliwo naye ate tasobola kukola ki kukola hijja amaanyi weegali obusobozi weebuli naye munnange tasobola kukola ki tasobola kukola hijja likibari sin ngono sahaba gwatunyonyodde kitaawe yali musajja mukulu nga takyasobola yadde okunywerera ku kyebagalwa nabbi n'amukkiriza nti kitaawe aba alimu eyo embeera osobola okukola ki osobola omumukolera hijja abantu abo bayina embeera zino wammanga falahu thalatha halat ayina embeera za mirundi emeka za mirundi esatu esooka an yakuna biidhnihi al-ajizu atasobola kukola hijja ayina obuwozi obutamusobozesa kukola hijja musajja mukulu aweddeyo myaka 9 kuba abagenda Makka mbiraba oli subhanallah n'akavuyo okubeera mu mujjuzo gw'abantu omungi ng'asobola okubulwa omukka n'afa omuntu ali mweye embeera an yakuna biidhnihi anaamukolera hijja ayina okuba nga amusabye okukkiriza temunange mzeeyi munnange embeera oliba tosobola kukola hijja naye nkusaba onzikirize ngende nkole ki kukolera hijja bwakimukkiriza agenda akole ki amukolera hijja kitegeeza akalombolombo akasooka ono ayina okusaba ono gwagenda okukolera hijja amukkirize bwamukkiriza amukolere akokubiri an yakuna naib mawthuqan bihi kwe kubanga ono agenda okukolera munne hijja ono atasobola alina okubanga muntu mwesigwa ekintu ekyo kikulu omuntu alina okubanga mwesigwa nga tajja kuba munne empewo nga tajja kukola kinyumo ng'agenda kukolera ddala omulimu gujjulire ddala ng'agenda kukola omulimu ng'akola ogugwe wabula si kukola kutuusa luwalo nti maze okukola okuba nti omuntu ono mwesigwa akalombolombo akasembayo an yakuna qad hajja an nafsihi kwe kubanga ono
agenda okukolera munne alina okuba nga yali yeekoleddeko hijja, yali yakola dda hijja. Sikuba nti ye hijja yeesooka ate ogamba ngenda kolera muntu hijja. Olina okuba nga wali okozeeko hijja okukolera omuntu omulala hijja. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama era tugamba mu hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama sami'a rajulan, omubaka wa Katonda yawulira omusajja omu baali mu mirimu gya hijja, baali mu mikolo gya hijja, n'awulira omusajja omu ng'agamba ebigambo bino, labbaika an shubruma, nti labbaika an shubruma, kitegeeza omusajja ono yali yaleese enniya eno ng'agireese ku ono omusajja gwe baali bayita shubruma. Abamu batugamba ebya banna hadithi yali muganda we oba yali muntu we wakumpi, naye nabbi amala omuwulira ng'agamba labbaika an shubruma, nabbi n'amugamba man shubruma, shubruma oyo yaani? Hadisi ezimu zitugamba yagamba nti muganda wange, endala zitugamba nti yagamba nti muntu we wakumpi. Nabbi n'amugamba hajjajta an nafsik, muntu gwe. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abuuza sahaba, hajjajta an nafsik, unti munnange oyagala okukolera shuburuma hijja, naye gwe wali weekoledde hijja? Nabbi n'amugamba, omusajja n'amuddamu, la ya rasulallah, munnange seekoleranga hijja. Nabbi n'amugamba, hujji an nafsika thumma hujji an shuburuma. Bw'oba oyagala kukolera munno hijja, sooka weekolere hijja, oluvannyuma ogikolere munno oyo shuburuma gw'oyagala okukola ki? Gw'oyagala okukolera hijja. Nabwe kityo istitaa'atu bilghayri, obusobozi bw'okuba nti obusobozi bwe buliri naye buli ku muntu mulala, omufu, omuntu ateesobola, ebyo wammanga bikulu. Oli tagamba nti ngenze kukola hijja, nti hijja yogenze gikola, ogenda kola yani? Nti ngenda kola ya mukadde wange. Nti wali okoze hijja? Nti sikolanga. Nti naye nze nja kukola omwaka ogujja. Nti munnange hijja olina okuba nga ogenda kola hijja y'omuntu omulala nga gworedde wakola ki? Weekolera dda hijja. Kino kikulu, basheekhe bakiwandiika mu bitabo okuba nti omuntu anaalondebwa okukola hijja y'omuntu alina okuba nga mwesigwa. Omuntu ono alina okuba nga mu bwesigwa buno enniya gy'agenda okuleeta, agenda kuleeta ya muntu oyo gw'agenda okukolera hijja. Omuntu asobola okutuuka eyo n'agamba kanjongere ku hijja yange, enniya n'ekyuka, omulimu ne gukolebwa, naye nga subhanallah omuntu ono akubye munne empewo, omulimu tagukoze, omulimu agwekoledde. Ekirala, omuntu anaakola hijja, omuntu anaakolera omuntu hijja ayina okuba nga ataddeyo obuvunaanyizibwa n'asoma ensonga zino. Hijja subhanallah, abantu beera e Makka naye buli kaseera oyigayo ekipya, osomayo ekipya. Buli lukya Saudi Arabia ekulaakulana, buli lukya bayina bye bakyusa. Osobola okuva ne Uganda nga bye bagambye birala, sheekhe byabadde akusomesa birala, ng'ate munnange byebyo. Ne subhanallah n'otuuka eri ng'embeera yakyuse, ebyomu oda gye bagambye si gy'ogenda okusangawo, naye nga tegenda kutta mulimu gwo, oba by'osanzeewo tebigenda kusobozesa kutambula nga sheekhe bwe yagambye bw'ogenda okutambula. Kakitegeeza
bwegiba mirimu bweguba mulimu guno omuntu olina okwekolako update otegeere kuba hijja y'emyaka 10 katugambe na myaka 5 emabega si yegenda okubeerawo omwaka guno, bingi ebigenda okubeerawo nga bikyuse. Hijja y'abaasooka bamyaka 3 bamyaka 5 embeera eriwo kati si bweti bwefaanana. Kati so omuntu bw'agamba nti nze ndaba nali nkozeeko ku hijja nja kgenda ndeete bye twatambuliramu omwaka we nakolera hijja mbireete, kati munnange ojja kusanga obuzibu. Ekirala kye tugendako nga tumaze okutegeera hijja kyekinga bwe twalaba mu episode yaffe yasooka, abantu abalina okukola hijja, obulombolombo bwa hijja, tulina kye tuyita arkanul hajj, empagi za hijja. Ng'obusiraamu bwe bulina empagi 5, empagi eno ey'okutaano eno eya hijja nayo eyina kye tuyita arkanul hajj, nayo eyina empagi zaayo, ng'empagi zino ze zireetera hijja y'okukola ki? Okutuuka oba okufa. Ng'empagi zino ze zireetera okuba nti omulimu guno gujjudde oba tegujjudde. Era mu hijja muno tugenda kwawula ebintu bibiri. Tugenda kwawula kye tuyita al arkan, empagi, twawule n'ekirala kye tuyita al wajibat, ebyetteeka. Bigambo bibiri bya njawulo, arkan ekirala al wajibat, ebyobuwaze oba ebyetteeka. Empagi ndala n'ebyobuwaze birala oba ebyetteeka, naye nga byonna biri mu mulimu gutya? Biri mu mulimu gumu. Sheekhe n'abitwawulira n'ebigambo bino bibiri. Arrukunu, ekiyitibwa arrukunu fil hajj ma yatawaqqafu alayhi wujud alhajj wala yujbir tarkuhu bidamin. Unti ma yatawaqqafu alayhi alhajj, ma yatawaqqafu alayhi wujud alhajj, kwe kuba nti omulimu ogwo nga bw'onaaba ogukoze hijja ye egenda kukola ki? Kuyimirirawo, egenda kusigalawo. Wala yujbar tarkuhu bidamin, ng'omulimu ogwo bw'oba togukoze togamba nti ngenda kusala omulimu ogwo gujjule. Tuba tukimanyi bulungi abagenda mu hijja waliyo okusala. Okusala okwo kujja kujjuza ekyo omuntu kyaba takoze, kyaba takoze. Ekiyitibwa empagi tukijjuza na kukikola. Ate ekiyitibwa ekyetteeka singa omuntu takikoze takijjuza yujbar bidamin, ekintu ekyo omuntu asobola okukitereeza n'omusaayi. Ekintu ekyo omuntu asobola okukijjuza n'omusaayi, okusala. Ne batugamba wa arkanul hajj, empagi za hijja tugenda kuzirisitinga omulundi gwaffe oguddako mu episode yaffe ey'okuna insha Allah, tuzinnyonnyolemu kwemu. Tuyina al ihram ma'a niyya, ey'okubiri al wuquufu bi Arafa, ey'okusatu at-tawaafu bil bayti, ey'okuna as-sa'yu bayna as-safa wal marwa, ey'okutaano al halqu aw at-taqsir, ey'omukaaga at-tartiibu bayna mu'dhami al-arkaan. Tugenda kufaayo nnyo kuba buli kimu kiina ebikkirira wansi waakyo nga bingi. Al ihraamu ma'a niyya, omuntu okunuyirira n'enniya nti nnyingidde emirimu gy'emizizo, nnyingidde emirimu gy'emizizo. Mujjukire bye twatandika nabo, twagamba nti ekiyitibwa hijja qasdu bayti llahi alharam li adaa'i almanasik, nti
kwe kunuyirira ennyumba ya Katonda Kaaba, nga naye okunuyirirako kuno okumalirirako kuno ogenda kukola mirimu gya hijja. Kitegeeza omuntu asobola okunuyirira nga nuyiriridde kirala, enniya ogireese ekuyingiza emizizo, nga naye okunuyirirako okwo kuliko ebirala ebikweyongerako. Omuntu ayinza okuba yakubuze n'ogamba waayi bali bagenda mu hijja kaŋŋende nabo, tomanya gye nnaagenda eyo naasangayo gwe nkola ki, gwe nnoonya. Al ihraamu maa nniya, oyingidde emizizo naye enniya ki? Enniya si ntuufu. Al wuquufu bi Arafa, okuyimirira mu Arafa. Arafa erina obudde bwayo omuntu bw'alina okuyimiriramu, wabula si budde bwonna. Erina olunaku, erina ekiseera, erina n'ebirina okukolwayo mu Arafa. At-tawaafu bil bayti, omuntu alina okwetooloola ennyumba eyo. Tawaafu eyo bagiyita batya? Tawaafu eyo yeesooka yeesembayo ki ekigiriraana? Assaayu bayna as-safa wal marwa, omuntu okwetooloola okudduka wakati wa safa ne marwa. Alhalqu au taksir, omuntu okendeza ku nviiri oba okusala enviiri n'ozimalako. At-tartiibu bayna mu'dhami al-arkaan, okuliraanyisa wakati w'empagi ezisinga obungi. Abaali batuddeko mu bibiina bya fiqhu ebyokusoma mukimanyi bulungi nti okuliraanyisa omulimu gw'etteeka kikulu. Esswala tugisaala naye omuntu toyingira swala n'osooka n'okkirira ku tashahudi ate n'oyambuka n'osoma al-Fatiha. Omulimu oba ogukoze, era oba okoze ebiyingira mu mulimu ogwo, naye oba togukoze nga bwe gwateekebwateekebwa ku muntu kukola ki? Kugukola. Kati at-tartiibu okuliraanyisa, oda fi mu'dhami al-arkaan, mu mpagi ezisinga obungi. Kitegeeza bwe kuba kusala nviiri, kwetooloola Kaaba, kuyimirira mu Arafa, okunuyirira, okuyingira mu mizizo, mwezi empagi omukaaga olina okuba nga ezisinga obungi okoze eki? Oziriraanyisiza. Abalungi, ngenda kuba siibulira awo insha Allah, ate tusisinkane mu episodi yaffe ey'okuna nga tunnyonnyola arkaanu al-hajj. Saba Allah omulungi ono abawandiikako hijja ne umra, ate ebifo ebyo abifuule ebifo bye tusobola okutuukamu buli kaseera, n'abantu baffe n'abaana baffe n'abo bonna abatulinako akakwate n'abatulinako omukwano. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.